tetugenda koma ku ajali yeka tugenda kusigala nga tulwanirira eddembe ly'abasajja tugenda kusigala nga tulwanirira obwerufu bw'abasajja tugenda kusigala nga tuwana ba boy child okulaba nga nabafuna eddembe lyabwe abasajja bangi baninyigirizibwa mu maka gaabwe abasajja bakubwa mu maka gaabwe abasajja bavudde ne mu maka gaabwe olw'abakyala bebewasiza oba abakazi naye abasajja tebalinayo baloopa tebalina balooya tebalina ministry batwala tebalina ddembe ly'abasajja basobola kuddukiramu nti kitongole kitwala abasajja jenda gye boogerako jenda etwala baana nabaki n'olwekyo ngenda kutandika n'okwetonda kanjeko n'enkofiira eno ngenda kutandika n'okwetonda nga netondera omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye father of nation netondera Jenosale Musale namba 2 w'eggwanga lwaki mbetondera kubanga ndi mwana nze siri mukozi waabwe bantwala ng'omwana waabwe banzaala ne bansembeza ng'omwana ate era lwaki netonda nti bali bakitanga omwana takola eri bazadde be netondera Jenosale Musale netondera president w'eggwanga netondera office of the president netondera ba ministers bonna abantu aba government bonna bakola mu government state house yonna okutwaliza wamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi aba Blaze Media tubaaniriza ne ku mulundi guno era tubebaza okubeera nga mutwekuumirako ne mulaba emboozi zonna ze tubaleetera. Nzize ne Jeno full figure presidential advisor lwakuba nti mulwadde olunaku olwaleero naye kababuuzeeko. Jeno gyebaleko. Tubabuuzaako ntibagamba muli mutya. Wano we tuli ku Sura Motors. Sura Motors batonda emmotoka empya n'enkadde jangu ogule emmotoka ku kibanja mpola enkuba etonya jangu ofune emmotoka ate munango bene madad sana. Nkujjukiza ggwe muganda wange ndaba nti mbeera ku Soroti Monday to Friday n'omukulu Charles James Nkubuge ate era nkubuuzaako ne nkugamba nti Bugweriyo Estate bakafulumutta kagenda ogula ettaka ku kibanja mpola. Nkugamba ekigambo kimu gwe oyagala omwana omutwala out oyagala mwana wabeere ng'azannya ng'alabika bulungi oyagala kumutwala ku hoteri kulya mmere ennungi oba oyagala kukola shopping omulundi gumu kuba ebinyonyi 3 n'ejjinja limu genda ku Wucha Paradise oba Wucha Hotel and Suites wali ku Ntebe Road opposite ne Zion Estate ojja kuba ate munnange okola shopping omwana wanyumirwa ate bw'azannya bwe Yesu abazadde abalina abaana temubana baana wakana bakozi abaana mubatwale ku Wucha wali Wucha Paradise oba Wucha Kids Paradise mbata abana baberenga banyumirwa baberenga bazannya nga balaba ku bintu ebitali bya bulijjo gwayagala ogenda ku hotel ennungi genda ku Wucha Hotel and Suites atobere my dad son omwana mukolere take away alye ye yagale anywe abamasomero tubagamba ekigambo kimu era mugende ku Wucha mberenga mbokinga amasomero ennaku zegagendawo amaimani jajja kuba kubulira biki bebetaaga na biki basobola okolaga nabyo era nkujjukiza nti balese engoye za Christmas mwabagala okwambala engoye zifaanagana okuva ku mwana paka tata ne jjajja bonna engoye weziri genda ogula engoye olina olubuto oyagala ku shopping omulundi gumu otula wantu bamuli kintu ekishopping egenda ku Wucha waliko ku Wucha Kids Collections ate gwe muganda wange ayagala okuba olina olubuto oyagala gule mwana obu yakuzansa na totuleekaanira kisajja gwe kiina mu kalango ku Wucha Kids Collections oyagala bigula bimotoka oba bipichipichi oba bintu bizanyisa wagenda ku Wucha Collections wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate ojja kuba bafuna nkujjukiza nti Arms Fitness Center gyeri nnyo kubanga okola omubiri obeera omulamu obulungi ate atulina ne tournaments final zigenda kutojjerawo mu Arm National Stadium tournament zo zadde nja kubanga nkuwa akantu okatekewo ababerenga bakalaba. Jeno wetujjidde wano wadde nga oli mulwadde tukusaasidde nnyo naye tubadde tuva mu kkooti wadde nga gwa asobodde okubeera nga ate obeerera ddala munda n'omanya ebibaddeyo. Olunaku olwaleero embeera ebadde nzibu nnyo natti ebadde y'amaanyi abantu okubeera nga bayingira era bamawulire batono nnyo abasobodde okuyitawo kwa kkooti awo naye ndooza tukubire torch omulabi asobole okuba nga ategeera ekibadde mu kkooti nkugamba ekigambo kimu nti alhamdulillah Mungu mugagga nga bwe twagamba nti tujja kusigala twesigama ku mazima n'okufumintiriza tujja kusigala nga tulwanira amazima ga Haji Ali Mwizira n'olunaku lwaliro amazima era gavudde endegeyoreka nebaza omulamuzi atuliddewo omulamuzi
okulaba nga bachutizi bonna basobodde okuwaayo obujulizi nga newankwadde babaddewo okulemesebwa naye akodingire ku balooya betuyina ab'amaanyi Honorable Nsereko Muhammad mwebaza nnyo kuba nalumba mulumbe ne muyita ne muteka musango guno kubwerere ate kanso Kabega naye mwebaza nnyo nebaza nnyo kanso Bawutu oyo musajja gola Bawutu ow'ettabu abaddewo okulaba nga attanya buli nsonga state abadde mwangu naye abadde alina kwakalambidde n'olwokuba ntulina balooya bali specialist lawyers nga bajja amanyi kye bakola tebawujja misango gya nkoko bw'ate omwami yankubye nedda basobodde okuba nga ate bachurities bagiddwako obujulizi bawaddeyo ebyokweyimiririra mukama n'atusaasa bachurities betwalonda bonna ba landlord abamu bamufuti ba mizikiti bamashek be basobodde okuba nga bachairman b'ebyalo bachairman basobodde okuba nga beyimidde ajali ne musanyufu nnyo okuba nga obujulizi tubuleseeyo nga ate bonna bayiseemu nebaza Katonda nti nga abantu bonna bawagidde ajali mukyawagira nja bagamba ekigambo kimu tusigale ku mazima n'okufumiriza kwa twajja kufuna mazima sebo twajja kufuna bwenkanya na bwerufu era bwe twogerera ajali esaawa yonna yandifuluma beira batusigambye tuddeyo ku lunaku lwokuna tujja kera bukazi nkoko tugikwate mu magwe muganda wange aleye bweru w'eggwanga oba oli mu Uganda oba oli wangalira ludda wa wonna enkoko gikwate mu ojjolabe nga ajali oba afuna beiro oba tagifuna kubanga kati kisigadde mikono gya mulamuzi kubanga ffe bachutizi batumuwadde bonna balabiddwako nti betengeredde era batuufu n'olwekyo tulina emikisa 9 ku 10 okubanga ajali kulokuna tugenda kukomawo naye mashallah era ate nebaza nnyo kooti eyo nebaza ne state nga newankabadde abadde muzibu naye okusigala nga batuwa date nga batuwuliza ekyo kikulu nnyo n'okubeera nga date bagisembeza date batusembeza olaba nti at least balina interest okulaba nga abantu bafuna obwerufu tetugenda koma ku ajali yeka tugenda kusigala nga tulwanirira eddembe ly'abasajja tugenda kusigala nga tulwanirira obwerufu bw'abasajja tugenda kusigala nga tuwana ba boy child okulaba nga nabo bafuna eddembe lyabwe abasajja bangi baninyigirizibwa mu maka gaabwe abasajja bakubwa mu maka gaabwe abasajja bavudde ne mu maka gaabwe olw'abakyala bebe wasizo oba abakazi naye abasajja tebalina baloopa tebalina balooya tebalina ministry batwala tebalina ddembe ly'abasajja basobola kuddukiramu nti kitongole kitwala abasajja genda gye boogerako genda etwala abaana nabaki n'olwekyo tugenda kusigala nga tulwana ekyo paka kutuuka omukulembeze w'eggwanga okulaba nga at least ne speaker of parliament okulaba nga at least tufunayo ate tufunayo obwenkanya ku side y'abaami recent nalabye omusajja omukazi yamukubye n'amutta ennaku zino babadde ku mawulire omukazi yakubye omusajja n'atuuka n'okufa n'atema pikipiki ye n'akola ki byebyo abasajja bayitamu bye mu mutayagala kwogera naye tufe tugenda kusigala nga twogera ku abasajja bangi abakubwa babbibwa bawaayirizibwa naye nga tebalina beetaasiza batya ekitiibwa batya kuba abasajja batya olwa families olw'erinnya ne batya ne bafiira mu kutulugunyiza abalala ne bava mu maka gaabwe basula mu motoka abalala basula mu bamaama baabwe abalala baaleka amaka gaabwe ag'ebbeeyi n'abaana be baagala olw'okuba nga batulugunyizibwa bawaayirizibwa n'olwekyo tugenda kusigala nga tulwanira eddembe lya ajali njagala okujjukiza gwe muganda wange ndaba nti ofuna bbeiro omusango gubeera teguwedde ofuna bbeiro okuwoza nga ova bweru era ajali naye singa naafuna omukisa okuva ew'omulamuzi kuba omulamuzi yasalawo ate empagi za kooti zisigala zeetengeredde era empagi zigenda kusigala nga zeetengeredde omulamuzi asalewo kyanaaba asazeewo kyonna kyasazeewo kyekikolebwa kyagenda nakyo naye bw'ofuna bbeiro oba towangudde oba tomaze musango osigala owooza naye ng'ova bweru n'olwekyo abantu abamu bafuna beiros abalala ne balowooza abalala bawulira ekigambo bbeiro kati nga ffe tugisaba balowooza nti omusango guwedde guwedde musango guba gusigala gugenda mu maaso wabula kibakakatako mu bachurities abamuyimidde okumuleeta mu budde bamwetaagiramu okulipootinga okusigala nga muwoza wano ajali talina kyemugana kufuna bbeiro lwa nsonga nti obujulizi bwabwe twava mu kkooti entonga bonna bukuŋŋaanyiza buweddeyo okwalina enkumbi ze baagoba n'emajambiya n'ebiki ne bagamba nti obujulizi bamaze bukuŋŋaanya bakola ki buggwayo so n'olwekyo tusaba omulamuzi ow'ekisa atubeerere wa kiseera still kuba yalina ekyenkomeredde tugenda kusigala nga tukirinze tugenda kumuwuliriza tugenda kumuwa ekitiibwa era tugenda kubeera bakkakkamu nga bwe tuli ffe tugenda kusigala nga tulwanira eddembe lya ajali tugenda kusigala nga tulwanira eddembe ly'abasajja kubanga amazima n'obwenkanya tubyetaaga accordingly ku statement z'omuwaabi eyawaaba kino kituleeta eyawaaba yaani eyawaaba yawaabira biki yayogera ki naffe twegomba okulaba ku nabaana eri ebweru bagituleetereko twegomba okulaba ku ddeeka maybe osanga mu kuwoza ddeeka enejja byonna ebyo tubisuubira aji gye yawalampa n'olwekyo ffe tulinze
ku Lwokuna tugenda kuddayo tugenda keera bukeezi nga saawa emu nga tutuuse ku kooti naawe wali gy'oli nkugamba ku Lwokuna jangu wandiraba ku Aji wabweru wandimusanyukirako abantu abalina abazadde abalina abaana ab'obulenzi abalina ba brothers bammwe abalina bakojja bammwe nga batulugunyiza entiguza naye nga musuubira n'okubatulugunya mujje setinge kye bayita trend setinge kye bayita okulaba nti yes tusetingawo ekintu nti at least omwana ow'obulenzi naye nafuna obwogero this time tetugenda kukoma ku kino tugenda sigala nga tukirwanirira tugenda sigala nga tukyogera paka tunatuka bwanakyuka eri abakulu abatwala eggwanga lino mpozi katono nyaawo ndabye nga kooti omulundi guno ate eruddewo nnyo tulabye kooti nyingi ezitera otutuula naye tutta obudde buwanvu nnyo kubanga bacurities babadde beeyogerako bawaayo ebiboogerako bannyonnyola ate nga government state abadde mukambwe kubanga nojjuku abadde agikubye yensonga lwaki olabye nti wabaddewo kubanga nti etutta obudde buwanvu okadde kamaanyi bamubuuza oli waawa kituufu okakasa ebikwogerako biki byonna balina okubikebera naye nga mashallah essuubi liweriri era lirabika naye byonna omulamuzi yaba asigadde okumanya asobola netuweereza ensala ye nagamba muwadde bbeere basemuwadde asobola ogiweereza asobola okulagira obulagizi bayinza nobutatuukayo ku Lwokuna byonna omulamuzi yaba asigadde asinga yaba asigala gwe tuba tulinze mpozi ekintu omuntu omulala kyetaaga okumanya singa kuba waliwo bangi abaweebwa bbeiro era nga bw'oyogedde tina abamu bo balowooza nti webakuwa bbeiro bakoze ki bakujjeredde so nga si bwe kibeera omuntu biki byayinza okukola okukuuma bbeire kuba nakyo kyakuuma butiribiri nga akuuma akaleera k'omwana obutasukka lunaku lwe bagamba kudda mu kooti ekyo kimu olw'obutalinyirira ddembe ly'abantu bawawaabirwa bakwawaabira yes obutabamalako mirembe obutabakyokooza obutaboogerera maybe n'obutabasemberera according distance baki bano bafumbira tumanyi wabula namuta nadde wa mukazi we oba namuta ne baddira naye according kisinzira era omulamuzi yabiwa naye ebimu ebitandikirwako obutamisinga beirode wogimisingira oba ogibuliki yes obuta lumbagana bakwawaabira ebyo bikulu nnyo olw'obutabakyokoza ebintu webityo obutabatiisatiisa ebyo byebimu kubikuuma bbeiro mpozi kyeneetaaga era okumanya nisha ye gwe bayogerako ku mulundi guno engeri gyekiri nti tebazze bali sirina budde bwabwe siri mwogezi waabwe liti mu Aji era njogera ku Aji yankakatako tombuuza miwulire tuvuddeyo ku kooti mpoziko nga waliwo ekibadde ekira kyoyinza oyisaawo then ate tugende ku nsonga endala ekyo kitonye kyempisaawo nze nebaza bwebaza abawagizi ba Aji babadde berufu nnyo ne bajja baganda ba Aji muganda wa Aji omupozi azirise kati ali mulago sanyu state abadde mukambwe gya eri omulamuzi abadde mu chamber nga abalaba nti oba waliwo embeera emu oba endala n'azirika naye bagambye ali bubi nnyo ali mulago luli twalabako abantu abajjangawo nga bakolawo katemba abamu ku bo be basikako ne ziwiigi simanyi oba leero embeera ebadde mu Harmony kooti oluvannyuma lw'okuggwa abantu abo baali bagule baali bapangise kuba nina mukwano gwange omu gwe baasooka okugula ajja akola ekyo mukwano gwange katemba n'okusasamaza mukwano oyo muwala n'agaana mukwano gwa Sharon n'agamba nze yabadde angula yoyo omukyala oyo ayefuula nti ali ku mukyala nnyo naye lwakwasaagala mugendamu kubanga muganda wange aze n'ayogera nange naneetondera n'angamba byonna ebibaddewo obulamu bwe tubatambuliramu obadde mu kuyimba ne mugamba naye gwe wantandika okunvuma sikuvumangako kutyokooza wankyokoza ng'oyagala erinnya walifuna ate n'osigalira stiru ng'onvuma simanyi kyonjagaza ne muganze sikubeera nkona buzibu wadde olunaku n'olwo era tewaba omuntu ansuubira nti nina obuzibu n'ekitone mbuba tujja kutwesanga tuyomba ebimu mulina Harmony saawa zino aze n'ayogera nange honorable nansanga awo ne honorable Nsoko n'amubuuza namugamba abe na bla so kitone mukwano wange long time friend twafukana ba Luganda wange ajjayo nga ne wankwateza simanyi wuwe naye wange ajja abaana bange bamumanyi sinewuunya nnyo okulaba nga ate antaddeko embeera eno yali ebaddewa embeera eyo nze nkimanyi babeera banoonya mannya naye bw'olifuna omuntu muveeko
nze sina muntu gwe nnyingirira oba otunda biki oba otunda bidagala oba ofuna ebidagala oba omenya ebikoola bya ffene n'ofumba oba bya miyembe n'ofumba gwe n'ofera abantu nze sikubaako na buzibu sisingirira muntu mu ddembe yekuba nange nze singirira bantu neberera wange mbeera mu byange era yansangangana wano so n'olwekyo omuntu ansuubira nti nina embeera n'ekitone I think nti nga tuvudde ku nsonga ya kooti era we tubeeredde ate ku kooti hearing egenda mu maaso eya high court ate nga n'emakindi eyo nayo tugivuddeko we twali wano interview gye twasembayo wayogera ku bbaluwa Genosale gye yasindika ne abantu abazze batapute ebbaluwa eyo yabalema okunnyonnyola wadde nga wagezaako bakubira ttooki bategeere bafumiitirize abamu nga bagamba mbu nno Genosale yeegobako bantu basindika wa Kenzo mbu yamuwa ssente mbu akole ki mbu azibawe ensonga eyo nsaba oyongere okkaatirizeemukko ekigambo nga kimu babibiri okusookera ddala ngenda kutandika n'okwetonda kanjeko n'enkofiira eno ngenda kutandika n'okwetonda nga netondera omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye father of nation netondera Genosale Musale namba 2 w'eggwanga lwaki mbetondera kubanga ndi mwana nze siri mukozi waabwe bantwala ng'omwana waabwe banzaala ne bansembeza ng'omwana ate era lwaki netonda nti bali bakitange omwana takola eri bazadde be netondera Genosale Musale netondera president w'eggwanga netondera office of the president netondera ba ministers bonna abantu aba government bonna bakola mu government state house yonna okutwaliza wamu mbetondera nti ndi very sorry ebigambo ebimu ebyankonjerwa ebigambo ebyankonjerwa nze sisobola kutuna mu kamera oba wantu wonna nenvuma Genosale Musale oba nenvuma president w'eggwanga ngaba bibungeesa we bagamba ndi guardian angel wa president Museveni amwe guardian angel wa Sale Musale advisor bansembeza ne banjagala nange ne mbagala ng'abantu nkyogera nunwe nga nkyogera netegerera sinywa mwenge sirikyuka kuva mu basajja abo kubanga nange banjagala naye olw'okuba nti mu bulamu bwe tutambuliramu life is full of a challenge nina okusoomooza mu bulamu olw'okuba nti nawe wekifo nembeera hard working nembeera close eri abantu nembeera mukwano gw'abantu nafuna obuzibu eri abantu abatakola abantu abalowooza nti nze nfuna kingi oba abantu abalaba appreciative muzayiza nsindikira kuba ne recently temwabaddewo nga nsindikira omukyala wa State House nali mwaliwo recently wiiki eweze olwa appreciate okunsiima n'okumpereza kasiima ebyo byonna biruma abantu binyiza abantu Genosale taata wange newe tugende wa Genosale abantu 100 ampa obudde era nsigala nampuliriza n'olwekyo gwe bw'ovaayo n'oŋŋamba n'okwata ekintu kyenjogedde n'okifuula kubanga olina entalo z'olwana kubanga oyagala okunnafuye wa Genosale Musale Bayibuli egamba bw'obeera ku mazima n'ogabeerako omuntu ogwo obeera muwanguzi njagala okutegeeza Bayibuli eyogera ku musajja Yusufu bamutundanga muddu yafuuka nabbi nze gye mukomye okunkijjanya gye nkomye okubeera nga nkola kinina okukola because I know what I'm supposed to do ekyo nkibagamba nnyo abasinga mwekwasa nti saasoma abantu bangi mwasoma temusobola kukola kyenkola abala mweyita bakisalungi temusobola kukola kyenkola navuddeyo okudda mu bbaluwa ya Genosale Musale olw'obulumi Genosale Musale bw'ayitamu Genosale Musale watuukira okuwandiika ebbaluwa ne pen kitegeeza nti kibeera deep aba ne wounds under pain in the pain aba ne kisusse nga awulira kisusse olwansonga ki era nga mwenjo okukiddamu nti Genosale Musale talina kyetaaga ku bantu abo wabula yeetaaga appreciate yeetaaga kusiimibwa kuba talina kyatakoledde bayimbi Genosale talina kyatakoledde bapromota era nayimbya ne ŋŋamba basajja mmwe temusiima mirambo mmwe basajja mmwe muli babi emirambo gy'abayimbi abasajja batasiima abapromota benjogerako ne bagamba bo batematemamu ne babyeditinga era bwe baeditinga ne baguza Genosale akantu naye era bwoddayo akatufu kalabise n'akafu ke batematema ne kalabika nakalabyo kapostinze akatufu yes akatufu owulira so gwe bw'ovaayo okunkuba onnafuye onkyayise nono yalema okuyimba bannanga atwesibyeko
oba lwaki bamuzza mu kwaya z'essomero omusajja omuvubuka bamugana alina ekisiraani talina feva naye bannawe omuvubuka atwesibyeko bw'aleekanyaga drive bigenda musala atunula ng'enjobe ajja tunula nga agobe enjobe oyo omuvubuka talina feva abantu bamugana omanyi social media ezira ate weegaana ebeegaanye kati olaba nze obuzibu enne lwaki nvumwa amwe training the best training topest training amwe trending center omuntu bw'atanjogerako tatulendinga omuntu bw'atanvuma tatulendinga omuntu okumanyika alina kunjogerako kuneri paka ekituufu n'ekitali kituufu nenjijukira ekigambo General Museveni kye yaŋŋamba president w'eggwanga father of the nation yaŋŋamba ti mwana wange era nga bankuba bandoopa ebitaliiyo naŋŋamba mwana wange abo bawaache omuti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo yaŋŋamba abo bawaache kyekigambo kyeyakozesa naŋŋamba omuti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo kakati nenjijukira nti empologoma bwe bayita obumi bwonna buyimuka bukapa emiyayu gikaaba bulengera empologoma eyita kati amwe lion bwe mba ntambula still bwe mba njogera oba nsobola okuteeka abantu ku bunkenkezi omuntu omu abantu ne bakola video nga balinga 10 nga bavuma omuntu omu still ate ne balemwa nezookoza ate ne batandika nozitematemamu bazifumatemamu bafunemu ebigambo era zamala okuteekayo asobole okulabibwa kati amwe lion kati ezo kapa bwobuyaayo obumyu bungamba kitabula kye bungamba still abatematema mu video buno batematema mbu bali babirabe bakukyawe bo baloza bajja bawo bwa advisor baloza ndi bana nchawa sijja kulia njongero budget sana gene wa president Museveni nga nevuga nga na businesses nga na mayumba nalebe Bukenya ayogere bitakwatagana Bukenya n'okubeerawo kwe n'okubeera kusula motozi wano nze namuleetawo okubeerawo kwe kwa nyini yali yabbadde basula nga babbira eri kuba namasaka gye bakolanga n'agenda ebweru yagenda ebweru nga bamunoonya nga kikampani kino bino bikampani bajja ne bibba abantu ebya bitcoin yabba abantu oyo sente mpitirivu yagenda okugenda ebweru nga bamunoonya ewa Genosale nze namutwalayo nze nabatwala katonda aseteza ensonga semanta katonda agolola omukono gwe nampanishinga omuntu abaana abo bajobless billioni ya Bukenya media abaho nze nabatwala ewa Genosale musale nemuguza kintu kya TikTok in fact nabakubira simu nganza gyendi nga bali Kampala nenkwata emmotoka nge new kawundo milioni 95 nembateeka maba Bukenya media ne babavuga sikiwa ndi yafunye sente zigula kawundo emyaka gyayina uyu atusana emyaka gy'entondo yenna fese mutuna emulinga kigulo kya Salama Road yagaggawadde oba kyanoonya bugagga Bukenya kyasubira obugagga emyaka gyali mu gyabajjajja gyakusabira na kufa sikiwa ndi kyasubira okufuna obugagga n'okufuna sente omugagga babera n'amataka ga sente byanjawulo ettaka liba mwali amulema ba musajja ali yajja onamu ettaka n'ekyapa kyamulema okutransportinga akikole just transfer ekyapa etasusa milioni 2 kuba nazo zikwata omulundi gumu era yazikwatira wa amu era nze namutwalayo nze namutwala ewa Ajamisi guno kati gobonzirako n'onkomerera Katonda naye agolola omukono gwe n'agamba abantu bano si batuufu abantu bano si ne Genosale musala akimanyi n'abatutte wa Genosale musala ne bafunira omulimu bafuna milioni 2 n'ekitundu n'omusawo zaatafuna n'omusirikale zaatafuna siba akwata mina bakwata mbafu mbo ba tiktokers bafuna milioni 2 n'ekitundu batwadde milioni 2.8 ekisinga okunyiza okola emirimu gyonna gyonna n'okola bw'otuuka ku Climax ne bayitawo omuntu twatuuka ku Climax gye n'ayita omusajja bamuyita Wambogo wa OWC najja ye yakutte ssente ne bazigaba bwe baagabye ssente baagabidde abala milioni 2 abala 3 abala mmeka nze bampadde milioni 4 mu nnaku 2 frank abayo yabadde anneewolako mbu agenda kulumberwa ttaamala emirundi nampuya mpola milioni 3 ate nga bamuwadde 2 yes yafuna oba mu 7 mu mmeka 5 yali anneewolako nze nafuna 4 nannyini kintu akutali musango ate omuntu wa mukisa gwe nze siremesa mu mukisa gwa muntu kubanga bazikwata ne bazigaba mu kintu ekyange mu maanyi gange wano twali mu butale mwenna twalwanagana n'obutale obone Susan kusaba nga tugatta obutale ku gavumenti eno ne tukola several cups ne tukola several mu emipiira twayita mu mupiira mu bayimbi tournaments tugatta obutale tubujjemu balukwaga balimbalimba abantu bwe twatuka ku Climax batugwa mu butale ne balitamu abantu abakungula batumaze obutereza tumaze okujjamu abantu abefujjo tumaze bafula ba Museveni kwegamba nti waliwo ebirumanga bya ddala nti okola bwotuka kujjula noli obukunkumu kayingira bomala okuyiga ne baleta ennyama muyiga emisu ne bafumba no bakuwa gumba ate nga gwe wanoonyeza kiruma naye kyakufumiza kya buntu bwe nkyogerako mbeera nvumye ekyokubiri bwe njogera nti alien skin
aina abantu abamufollowing abamukkiriza mbayinere mufiira kitegeeza nti alina command nensaba gavumenti emwanguire mbasikoze mulimu gwange oba okoze omulimu mbanvumye kubanga alien skin bwabanga alina command bwetyo singa alien skin ayingira politics kati huyo naude yewanisa bagenda kwesimbawo kuba meya n'okubwa dakika 2 yakola ekibiina bakita fuupu dakika 3 singa Stan ajja namwamba nakwatagana ne Bobi Wine tudda mubiri kubanga akanyomonyomo naluli Bobi Wine abantu aba secretariat batunulira Bobi Wine oyo ne bamunyomera kubanga bamweta ekyambogo bamweta ekyaddondo yesimbe ku nekantinti bebabakola zi campaign bamuwa sente Bobi Wine abafuukira ekizibu nenga bamulabanga nti noki tebamufaako nti ajja kufuuka kizibu eri abantu yabeerera mukwano gw'abakayihula yabeera mukwano g'abalumumba bakayihula tesamanya banamanya ku biki ye busaabala naye yabeera mukwano g'abalumumba zake enviiri by then Justice Kasole Lumumba yali secretary general bamutadde mu sente yesimbyewo ewa nekantinti ekyaddondo east ya yes Bobi Wine yagenda bafukira zike nono omwana asobola okujja bwatyo so nzigwera kuba alina abavubuka bangi abavubuka balina essuubi Bobi Wine ba Justice be bamuteekamu sente yesimbe ku kyaddondo exactly secretariat yamusaamu sente wamba nimbagenda mpawabi kapyanza ate mbadde nkama yamuteekamu sente nga wa NRM nenga bagala mwetanga independent era Bobi yajjanga independent tajja na kibiina mu kusooka ajjanga independent yes buli muntu gwalaba asinga okubeera wa independent wa NRM be baba bamukoze baba inawo wa NRM nenga nga anafuye ne bakola independent buli muntu gwalaba nti wa independent wa NRM jukira by election yali awe ekyaddonda ne kantinti yajja ku kitebe kyaffe ne mulaba nako era nene bamwa kusende zikola campaign tomandi Besigye yali asumbuwa nnyo gundi e constituency eyo nga asinga ogiwangula nga FDC kati Lumumba ne bamuteekamu sente ngumanyi mobilization ebeera ne strategy kati nayo yemu ku strategies za mobilization kufuna bulungi kati munnange bana baawe ebifo ne balemwa omulala bamuweerya efuuti 2.5 Masaka eyo wa naye anjogerako tali yogera nayogera nga ye nti njogedde kino dakiika 2 mwasibira omukazi mu kyotero ani asibira omukazi mu hotero lwaki ovaayo n'otuwawaabira ne mweta hotero gye twamusibiramu nakiwala ne furufiga mwasibira omukazi mu hotero nina omwana oyo Junior anfukidde kizi Junior ye buli muntu anvuma gwakyaza Junior yakola platform envuma naye Junior ye nja kumutunka naye paka namuteeka mu mbuga z'amateeka Junior namuvaako amu yansaba ne Yasin naye aganye okuvaako yaganya okunvaako bo baagala nvume akyaze nga amavuma bunaku ankolera ivezi nvuma nze nsirike kyesijja kusobola kukola kubanga nange amwe human being ngana mwe mwagala abaana bamwe nange wenjagala bange bakwata ku makya n'avuma ebigambo byanjogerako nange ndi muntu ndi human being mu nsi ninamu abantu abanjagala toza nti sina bantu batanjagala ninamu abantu abanjagala so gobo ngamba nti nze mutunuulire nga yalinyirira eddembe lyange sijja kusobola gwe nyabo twetera ebyokunywa songa ate naawe bwe bakuvuma oba ne bakutyoboola oluzinga ekitiibwa oba dignity mu bantu abo bakukkiririzaamu nabakwagala kati bone begase bagase bino ebiwala bya diaspora bino ebyadiba byakunkumuka bino bimawobe byonna mbu binvume ekyo kyebayita amanyi g'omuntu ala kyebayita trending bakwepangira enkwe trending abantu 10 nga mwogera ku muntu omu gwe tokyewuunya ate nga temulina kyemugenda kunkola galeetere ebyokunywa naawe n'abo baleetere waliwo nange we neewuunya ne ŋŋamba internet waliwo wootuuka ng'ekutta omuliro n'ogamba nti buli scrolling olaba full figure ne bw'okola kyo olaba full figure nakataba namawulire ng'anyi buganyi bawa interviews bampisa aba TV bonna mbaganye nenyingira emotoka nenvaawo nengende wansereko anti engeri gy'obadde omulwadde oba olya ŋŋanyi bawa interview bangobere ne wansereko nabamu bangoberedde neŋŋane dogibawo I'm a trending the toppest the best one trending center nze nkimanyi mulungi bannamawulire abali awo nga bwe nagamba ku alien skin tewali munnamawulire ayagala aji afune beyiro tewali munnamawulire ayagala alien skin afulume basobole okusigala nga bakola ate alien mukyakola temukyakola byaggwa views mwafuna ku alien ozimanyi naye ateeka live page yakula kati mwe muntu agala awo mu mbeera mbi kati bano abanvuma ago gabayita amanyi g'omuntu gwe weebuuze gwe ntadde ku page yo ng'onvuma nze nsobola okwogerako n'enkusa ku yange y'omumanyi okumanya nsobola n'okuteekako obula bulina eŋŋumba gumba babulyako emmere buli mu biyumba buli mmere efise kuuzambwa embwa yange bonna abo abanvuma abakazi abali awo bonna bonna n'abasajja nabo obuvubuka bwagenda embwa yange businga okusula obulungi n'okulya obulungi just my dogs zibasinga okulya obulungi even okusula obulungi ate n'okulabirirwa kuba ziriko abakozi 2 ate nga boogera luzungu abakozi 2 si bangi mbwa nnyingi yes ate buli omu akola bibye embwa my dogs zibasinga okulya obulungi zinywa yogurt zinywa milk shake
zinywa amata zirya migati zirya Minute zinywa Minute Maid zirya ennyama enjokye aneno nga ntumiza na ntumye zirya KFC ne Javas kakati zirya amatooke luwombo kati gwolya ebbanga lyomazeeyo zirya nkoko buli edde ate buli lunaku zina ne budget embwa zange zigane mu supermarket kozi waliwo embwa ze batagana yingira supermarket nga zine ziwunya obulungi nonyangako nonsanga mu supermarket nga nina embwa embwa yange yingira mu supermarket neronda ekyokulya nze nali mmanyi oziyingiza lwakuba oli presidential advisor kumbe waliwo ebika ebyeze eziwunya obulungi ezo zirabirirwa embwa oba nkumba gye bakuba perfume eyina powder esanyirirwa enaaba esalwa enjala bagisanya akamwa yes bagisanya amannyo abamu amannyo gabagegedde tebasanya ebbanga libamala okusanya abalala bali awo spamu zibakutte ku bongo tebeegatta oli ku full figure of money nga n'embwa zange zeegatta kati ekyo kibayita the best trending embwa zange zeegatta n'embwa ensajja n'enkazi zonna ziri awo zikola sex ne zeenyumirwa gwe ebbanga lyomaze toweegatta lwaki tonfuneko busungu kozi omuntu walwawo nga teyeegatta ekintu kimu nti nze nina omukisa I'm a blessing from God nkwedde mu kibatu kya Katonda nayagalwa nina favor dana mu Entebbe nafuna program nanga meeting enkya sawa nnya ngenda kuba Entebbe mu State House ngogenda kubeera ludawo lwa mirimo gyokola eri eggwanga ne president ngogenda kubeera wa alwa bino ebiriwo bamanyi nti bano banvuma ampise bagala nti kujja ku mulamu oba olya enkya gwogenda ku meeting ani omunene gwogenda meeting ani program nsuze nayo waliwo baddeko nolowooza kiki oyinza okukolera abantu kubanga kati neno interview yennyini basi ogikwata era ne batematema abasirusiru Bible mu musirusiru n'omusekula mu kino gye nosala njagala mutegeeza ebigambo bino nti balina abasirusiru bangi abali mu ggwanga lino naye omusirusiru n'omusekula mu kinunza abaana bonna abanvuma bali ku maanyi gange ku magezi gange bo basoma naye bali ku magezi gange tebasobola ku breakinga through nze na breakinga ne mbatuusa ate saabakotogera bali ku magezi gange n'amaanyi gange nze gwe bavuma ataasoma gwe bavuma ki kuba singa saagenda kulaba jeno bino bitandikira pulungo n'omuvuka gwe bata edi kirabira ono aba socialite epulungo nga je nali pulungo ku bonna kwabani amanye pulungo nange kenyini ongambye ole bamanyi waliyo bakomanga bagendanga eggulu nga bakomaawo ne kapeka tebagendayoko abantu tebalabanga na ku jeno bamulabye enze mbayise yabalabye na mu barracks yagano batwala ewaka wasula nze mbeera jeno mulabira waka amwe dota obo yagala bato yagala ne wono nkyayisa togenda kubeera na mukisa gwange ne wono nimiria ne bango bate bagenda kuwa mulimu ate ne bango banja kusigala nga ndya because era naliwo mugane mwerabira nze ndi mukazi mukutu myaka 38 39 ne webuuze mbaddewo ntya before nga sina joininga President Museveni mbaddewo ntya nga sina joininga NRM mbaddewo era nga ndi strong enough nga nevuga nga nasenga n'amaduuka era ndi okay amayumba genina gamu ga 10 years back oyagaga nga azimbye kati nze jeno yakandabirira emyaka 4 kubanga njoyininza muzeyi mukana akaluwa kawedde kati werabira nti nze gwokuba I'm hard working I know what I want I know what I'm supposed to do manyi banoonya sente ate Katonda yampa omukisa nina sente n'ebyobugagga mbirina nina ebintu bibiri gomanyi mbikumi nti okubanga mbirina gwoyinako n'ekimu oyinako n'ekimu bwoba ofuna ku sente ofuna zino zemumansa muloogi era lwofunye omusaala ogula malaya neweegatta wano bukenya otunda kamotoka n'afiisako sente ng'agula malaya asoloma ku buloogi bwawo obulabaawo awo buloogi obwo obuliko enfuufu asuka waawo ayinawo n'akalumu bakafuula nti akalumuke anvumira ki mbu nali ntembe y'obuleega buntu edduuka lange litunda mayirungi gwatagala omanyi otandi litunda mayirungi kitegeeza gwe omu ku my best customers kati nomunange ntunda n'omunanansi ntunda ebikwanso ntunda n'ebinyeebwa n'empafu ntunda buli kintu ntunda n'ebikola bya ffene oba obadde omanyiko mayirungi gokka trending center databuse oba amanyako mayirungi gokka ntunda ne pike ne bigiji ntunda bigiji ne pike nabikola mu sente nno mirimu eyo omulimu gw'ovumira gw'onyooma nagukola mu sente obuleega bwolaba nabuzimbamu amaka ago goyogerako kalina ezitemagana ezo zikuluma naye emyaka gy'olina ndaba mingi nnyo singa wali wakuzimba singa wazimba dda fesi etandise n'okwegaana abaana babuzaabuza dde bamuyita ddadde oba taata jjajja mwami oba taata gwokuba ne fesi nga ebuzaabuza abantu manyi kyekitegeeza
kwagamba nti waliwo omuntu akusukako mulimu abantu abandinvumye naye temulimu abantu abatandinvumye ate tebabagamba nti emunvuma binnuma nakyo kankibagambe mukitegeere mweyongere omusajja manje yagamba nti abampalampa mweyongere kumpalampa kubanze muntunda Diana yandibadde ankubira ankubidde ampadde appointment yancha abadde ampadde yaleero ne mugamba ndi mulwadde anjagala encha yandibadde akuba ate nga first daughter wa ggwanga kubira bwe nazaala yajja ewaka nayita buli kintu bwe naawe wazaala babyeta oba bakuzaala baleeta ebintu timuntu erijjireko mpola munnange si mumwatuleeta Okay, jeno mpozi ng'olinayo akatalekeka naye nga ebigambo by'otuwadde bibadde by'amakulu nnyo era abagenda obbisala beeteze akataleka kenjagala okugamba kali kamu nja kusigala nga nnwanirira ekibiina kya NRM nja kusigala nga nnwanirira President Museveni sijja kukkiriza muntu amutyobola nja kusigala nga nnwanirira Jerusalem Sale naye munaakyusa ebigambo byenjogedde ne byesoogedde nja kusigala ku mazima nga njja ekituufu kubanga amazima tegeekweka omuntu omuwangizi nze ndi muwanguzi amwe wina nze mpangulira mu buli mbeera gwe newogamba nti ojja kunkuba otya nze ndi muwanguzi newogamba nti ogenda kunjogerako ebigambo byoyagala nze ndi muwanguzi ate nze nnemera ku kintu paka nempangula nze nnemera ku nsonga paka ekintu ekyo nga mmaze kukiggusa ate tolina kyoyingiramu nga tokigguse webale nnyo siri muntu atiisibwatiisibwa siri muntu eyeewola amaanyi siri muntu eyeewola okutegeera njawula wisdom ku knowledge siri muntu eyeewola okutegeera neweziba sente zakuteeka mu mba nazo kati nwanyisanga okimanyi nti neweziba sente zakuteeka mba nazo nenzigusa ensonga yange neewulirwa bwekiba kyetagisiza finance ebintu wano be bayita Kampala Jane bampandikako amawulire mbungambye omulamuzi mbwatata alien skin mbwagenda ku luzinga omulimu gwe nagenda okunuba noonyerezaako noonyereza platform zaabwe nga baze bampandikako ebintu bingi nnyo nga babasibako dda gavumenti yabasiba omu akolera zaake omulala akolera Kyagulanyi nga n'okubasiba basibwa dda omwogeza poliisi yabasibako era kubawandikako bintu bwe bityo ne mbakubeera mu mbuga z'amateeka kubanga nze tosobola kujanyira kalya yange ozanyire kusiga eddamuzi nga nange ekisaa kijja kutuuka mbeere mu koti bwe ngenda mu koti nga omulamuzi yanfunako bias nina okusigala nga ndwanirira eddembe lyange nze sizikiza ate nze ndi amwe wina amwe winning team nze siruzinga abo bana nabatwala ewa Jeno ng'ebigambo bye mbagamba mbabuulira bubulizi mweyite front line mugambe nti mwava Bulaaya babatikka ne babaza ebintu byamwe byonna byasigalayo mugambe nti mwali bweru nga muwagira gavumenti n'abataaliyo wano Sky Soja mbadde mbatwala mu State House buli kimu kyawedde bagenda kyankwanzi towaliko nga mugamba bamwesenda pangisa ennyumba dde wano yakedde kumakya kunvuma kubanga bamuwadde 10 anvume katoyo omuntu ennyumba gye mbadde musaso yakisuubira ekyo kakati be baba oba bikadde nga si bipya era yanegayidde bambawadde ssente emitwalo osimanye meka nze Bebekulu yabadde ankubidde n'aŋŋamba lindamu katono yakubidde nagamba ngenda kuvuma naye baŋŋambye ate yaŋŋambye yanvumye buvumi bwe yanvumye nenkamuweereza nensirika message ziizino simanyi basibisimudde Bebekulu yabadde ankubidde nga maze okuŋŋamba naabo n'essente ze babasasudde buli muntu gwe basasudde yamuŋŋambye naabo ababe babasasudde avume yes njagala okubategeeza nga bwe gavumenti tukola ebintu byaffe bwe tutuuka ku Climax oli n'akibuukira ye n'akifuna ate n'ayagala akikugobemu kati nange bwe twatuusa ekintu ekyo ekya tiktokers ekyewasale Wambogga akwatagana ne ba Gizoni yali eyo ng'alanga bulango bwa ttaka ng'afujja wanafuuka mukulembeze ne musisi nga batandika kusalawo kunkola okota kunkuba nve mu kibiina buli mugezi tebamwagala mera Alex bamukuba ne ssente tebamuwadde 10 Alex akulira front line ye nannyini kigambo tebakimanya nti twakijja kati nalaye mu front line bataddemu ono omwana wa mulekwa kakati yamanyi akati nze mbeera proud nja kwogera ekyo kyenjagala okwogera nja kwogera ekinnuma era nkikugambe nti kyonvumira kyange nze nakitandika wajjira mu magoba n'essente n'ozirya nenkutunuulira naye gwe bw'osalawo nvume nagiye yonna nabuloki nze yonna nenjiwa bw'osalawo nvume tona kyogenda kunjjako amagezi gaali ganga gabikola ate si gwasosokolayo ojjukira omulembe gwa Farida wagumanyako bwe bagoya ne ku drone 10 na biki
abaka balinganga ennimiro tobimanyi ggwe sinza nabatwala faida yakola atya baba wasene ne bagenda bawasembaga ne bakola kini bakola beta ne bakola amaduuka faida lirudawo akyasa n'okusala maaso ga General Salim Sale nabe ne Mugema ayagala okunvuma amponerako ebiwundu amayute Mugema lwaki buli omu abuukira ggwe kwavuma ggwe General yabagobye eggulu nze I stand with General Salim Sale kozi wayimidde n'ogezaako kiddamu General Salim Sale kino nkigamba afande nkojo sikigamba na afande nkojo kuba ye PA wa General omusajja nkojo mutoolo ye PA wa General basajja ameka abatola bali mu ggulu ate nga nawe wali abayimbi bameka abatola bali mu ggulu boss balina bayimbi si ye PA wa General ne ba promoter je bayimbi ba Central ba promoter ba Central bafukira omusajja ekizibu ne musirika omusajja atuko kwata Celine suit eyo yiye makage malamba naga ye mutundu naga makenzo kulirawo bamode federation bafine baba wadde emirimu bani bonna basindi bonna balagadi baba wadde emirimu lwa music industry music mwa egasa kye nyeggwanga sector ya music kye kimu gwanga egaba bulamu ezamba bantu muka sector ya music kye kimu gwanga I stand kegendeka omutitimbe gwensimbi gutyo emaleka abantu emirembe tukene okumalako namba 2 wegwanga emirembe n'olwekyo nyongero gamba General Salim Sale n'abayambi be muwandikire RPC waggulu muwandikire meya waggulu muwandikire DPC waggulu mbate mwagala abantu mu ggulu mubagalamu bachajja nga bachajja kubanga bitekisade ku TV n'agamba tebagenda kwesonyiwa waggulu tebagenda kwesonyiwa Sale Mpozi nga afudde yes kyenkugamba tisinga baba kwesiba ku muntu oko kyenkugamba tisinga bawandikira RPC oba meya oba DPC tibajja kubeera mu ggulu omwo waliwo ekiseera batukanga ekalumaawo abaana bagendera ennyo ba General Sale ekalumaawo wali tosala mbu bayimbi nga n'abalina amaviiriviiri kaluma tebasalanga naye buli muntu ali eggulu afukidde Sale njagala kubuuza era nga kyenababuuza nti Sale Sale yalagirani atimba ebidongo bajja kudda Sale yatimani yagirani ayimbe era mbadde ne big kati tubadde kwa kasha event yes big ne mugamba ne mubuuza muzaise batamugwa sene mekananga ya 1,10,000 ne mwakatwa 1,10,000 otegesa 2,300,000 ogena bijayo wabula otegekera osumbwe General Salim Sale kuba kimanya yagala sebata notegeke enkudi festival enkudi anabiyingire byo mala nogende wa General mala nogende wa General bategeka obwana bwakatandika kati nga wala kana akasoga kejinya ke bategeka acidic vocals abakimanyi tekasoba kujjayo sente nagenda kusumbwa General kakati njagala kumanya General yabalagira mutegeke ebiyimbi ebintu ebyo General yabagamba ddi muyimbe ennyimba n'abanenda bona omusajja wakadonka mu banja mbu yakuba kadonka ennyimba z'abakadonka bonna General yakulagiradde okola studio mu Birismart yakulagiradde okola studio okuba ennyimba z'abayimbi yazikuba ebyedda byonna byonna bigase mbu abanja 308 tebamuwa sente azimuwadde bo bali tebamuwa sente abayimbi kyenjagala omumanya wali akolera oluyimba obwerere mu studio n'alfuma kati bamusasula kugamba nti bana abantu General yeno ye problem wa problem aguma abegobeko alagire nti sagala muntu mu ggulu kikolebwe naye omuntu nasula mu ggulu mu lodge omwaka nojja n'omusasulira alina omwana sente kanogamba n'agenda General alina babuloka simanyi bakifeesi simanyi abazoganyi simanyi bannaggalebe simanyi bantu bakola buli mwezi omuntu onabeera mu maaso g'emirundi 3 n'omuwa sente n'omuwa 2,000 n'omuwa 5 n'omuwa 7 n'omuwa 10,000 n'otamubuuza gwokola ddi onjagazaaki mumubuuza okola ddi mu mwezi nkulaba emirundi ena buli muntu ajja eno oyingirirako buli muntu ayingira ku gate obeerako gwokola ddi amubuuza waliwo woyogedde wali n'ogamba mbu beetaaga owandiikira DPC RPC n'abalala abatwala ggulu nemmeeya waggulu nemmeeya awo nkubuuliza nti General yeetaaga sooka wandiika oba asobola n'okkuba essimu nga oda n'abagamba kigenze wala oda ya General togimanyiranga General mumanyi kebere ya nkojo oyo nkojo bukojo togezi oba awo kaba kasusu essimu ya General gimanyi oba owulira mpulire manyi mumuwala baba basajja ne mbanyomera wano manyi baita General Salim Sale okubanga akuba essimu kiba kisusse nnyo kiba worse and worse and worse and worse wakwata essimu n'akuba even okuwandika kyebalaba nasitaniza naye nabadde feeling pain General gyayitamu okubeera nga atuuse ku level 1 wandika not sinagita ku social media
bana abaana ba tiktokers DCCU tebategera kintu kyabaleesa nze nabadde wano maze nnaku bbiri nga nsula bweru ndaba abapanga ebipiira bagenda okwekalakasa lwa Besigye bwe tetabamuta simanyi abakola biki nga mpa lipooti mbe tulina okukola ebyo okugamba abantu nti kati sente za PDM zituuse mugudi tusede mmeka mugende mufune bano botutte eggulu wa Jenosale balageze kupero naye tebabiriiko bali mu kuvumanza ekyo kibasasuza ate kibasasuza omulimu tebannakwatako amakulu tebamanyi kye bakola kati guno omwezi ogusooka banaafuna salale ye tegwaweddeko abo babafuna batebafuna be bamanyi naye njagala bategere baba wakola ki jeno sale mulungi nti ni muntu amulumirirwa era buli muntu amusembeza naye bwakusembeza nakuteka ku payroll baba basuubira obayambe kati okubayamba kyekiriwa kwatwamulaga nti TikTok kati edduuka nnyo okutuka ku bantu kwe kubayamba nga wala basibakata ebintu byakolanga asibakata wadde yavaako bandi badde bamukola ki bamuyigirako nedda bandi muziza bamusembeza kwali asibakala ategera computer ali amanyi kyakola n'omulimu gwe yali agukola era ogumusasuza yes so baba bakuleese towefula kyotali toyingira ate bafulufiga be bakola naye babeera awo nga bali dormant bwe batavunye fulufiga bajja kuwanuuza entalo bwe baba batavunye fulufiga tebakola babeera okwonga ebinyira ng'obukolwa ng'abafu balinda le bavunye fulufiga omukutu le gubeerako byebogera ne bagenda ne basaamirira amakulu balinda ggwe ate mwina kukola kya Jenosale musale yekka Jenosale musale mina abikola gundi bakikola like buli kyakola kikola okuyamba ku president okutwala eggwanga mu maaso buli kyakola akikola kuyamba ki kati gwe boddaawo notayamba nolaba ekintu mu public notakyogerako nolaba ekintu ekiriyo mulinda Ssemujju Nganda wayogedde kusale musale ne bivaayo ne biŋŋaŋaala nebira fulufiga ne bivaayo ne biyulika ne befuuyirafuuyira mbolo bakola amakulu tebalina budde bukola research tebakola research tebamanyi kiki balina kukola okuba twave kapeka tebaddangayo tebamanyi nani aswana alina okusula balina ajja n'amala ebbalagira bayise budgeti kati abo bantu baayita bigabulenge kubanga nekibasasuza tebakimanyi okitegedde buli kintu ekiri mu community buli kintu ekiriwo obala situation kyeriyo nti wano batusuubira okuteekerawo wa information kyekyabalonza kyekyabayisa nga balowooza nti bajja kubayamba naye tebayambye bantu babaleeta era sikiwa nti contract banagimala nako tebayambye musajja kyeyabasuubiramu kyabalemye nga bwe nkabe ba Farida kyebali babagamba sente bagenda ziwasamu basajja oli afumbira nuclear oli afumbiddwani balaga nabo nze nali nabo. Okay, General mbadde nsaba obugambo bwo busembayo ku nsonga zonna ze twogeddeko ate tusobole okubanga tugenda zasina ebigambo ebisemba benja okusembyayo nja kusembyayo ekigambo kimu ekyokwetondera president w'eggwanga ne Jenosale Musale ne office of the president ajikakande ne baminister mine babalanda ajishirunda Farouk bonna achofa mama Nisa Kabanda bonna baministers bonna abakozi ba government mwenna aba NRM mwenna nabambi ba president bonna nti netonda kubigambe byanjogeddwako ebikyama bye basaze mu live yo omutabuzi ye bwaleeta ekigambo omanyi okwetonda kya buntu omutabuzi wajja n'ekigambo oba kirungi oba kituufu yaba amaze okwonoona ye golo yabagituukiriza amangu kibeera kimu kwetondera ki bakamaawo kubanga Bible egamba nti okwetonda kya buntu musonyiwe nga babakoze obubi nze abanjogeddeko ebigambo aba editinze video mbasonyiwe kuba nkimanyi era ne bana editinga batya tebagenda kuntuuka ne banango ba tebagenda bawa kifo kyange ne banakyo bawa tebagenda kubeera nga nze theyamene ba advisor ba Museveni tulinga 5 mu plus twali ekyankwanzi nga tusukka mu 5 lwaki mwena mwogera ku full figure so 5 yes nga tusukka na abantu 5 subhanallah nga tuli ekyankwanzi tusoma so oikyala munonye emikisa ejammwe beera ne dream beera ne goal ate abala mujjukire ku bantu abalina kye babakoledde nti naawe wonvumira singa sakutusawa ne bali tonvuma yes kyensobola obbagamba nyongera obbagamba ekigambo kimu olunaku lwokuna tukeere ku kooti ewa Aji Ali
ale twegaire katonda tusasire munamuza tubeere wa kisa Kulokuna nga ttaano ajali asobola ayinza okufuma tusuubira omunamuzi wana batukwatidde ekisa naye mwenna mugolole amakanzu mugolole engwe nze Sereko yangambe yagala nyambala eshaliya tubeereyo ffenna nebaza nnyo Silvia Autoparts nebaza nnyo meya wa TVM kwakola okubanga meya MC meya nebaza ba YouTuber ne ba TikTokers mwenna mwe bale kubeerawo nebaza ne baloya simple. Okay. Tubadde waneno kusula Motors era nga jeno yabagambye nga tutandika video eno anti wano wojja nofune emmotoka ey'ebirooto byo weetaaga kubeera nga wone enkuba eneefudde ennaku zino oyagala kusurprisinga mwagalwa wo maama wo muganda wo oba taata wo jja kusula Motors osobola n'okujja n'emmotoka emu nojja n'obusente obutonotono nate n'ofuna eyo ey'ekirooto kyo ng'oyagala ku upgradinga oba nojja n'emmotoka ne bakuwamu akasente n'ogenda n'omaliriza ebikusumbuwa. Bana okumala nina amaanyi kino kye bayita trending okimanyi okimanyi ndi akantu kenetondedde Genosale bannange nina amaanyi mu ggwanga muno awo manyi nti netondedde Genosale nga wali ku kooti naye okumanya trending buli mukutu gwa muntu nzaaliko ekyo kye bayita trending the topest the best trending training center kati buno obukolwa byonna ne bubegatta 10 bunvume tebusobola kutraininga nga bwe trending ate tebusobola kukola kyenkola kitegeera so aba babi balibeerawo Bible ga mususu n'omusekula mu kino asigala musirusiru Bible yemwe tugamba nti bubeera ku mazimo sigalo oli muwanguzi Bible gamba nti alimensi yaliba n'emmere nnyingi nezi musanzo yagobera ebitalina makulu abudde okumanya n'okutegeera abagase video abagase eki mukama bawe ekiwumulo ky'emirembe waliwo abantu mulamu bange nga sibukyabeetaaga nga sibeetaaga nze jeno bwategeera kye nabadde njogera nina abantu ate beseetaaga yeetaagayo kulaba n'ategeera nti message yabadde bweti ne bweti bo balinga kanaana baguza bikadaama bisekadaama bino byefuira mu makanzu ebiri eyo ebiwunya emizi mbu binabyo binvume tebamanyi kyalonza DCCU esawa yaleero ebintu ebiriwo balina okwogerako tebasaba byogerako bali ku full figure balinda omusaala balinda kimuse munyunganda akola ata ne basamina abantu Genosale amuyambi wa president Genosale bakuteeka ku payroll kusuubira okuyamba president ne community ne ggwanga lyonna oyogere ku nsonga eziba ziri mu community oyogere ku nsonga eziri mu public oyogere ku nsonga nga zigenda okugasa eggwanga naye oli ku full figure ovuma oyulika okola kabampano ate nga yakola omulimu gwe nze nkola omulimu gwange oza lwaki nze guboogerako nze aliko ebibala abo banjogerako nsobola obba postinga nange ku page yange kisuubira era kuliko gwe nani postinze bebaani nze bafuna n'amaanyi okuntema n'onteeka wano naye neyeteeka wano asobole okulabikako era balina kulabako nze kafaananyi kange katundawo nalaba eno naawasa embaga y'oluseke embaga y'oluseke etaanyumi yabadde bamagombe nalabye baaseeredde eyo nalabye mukwano gwe yennyini yeekubye serefe nga bali ey'ebisooto oba mukazi yamuwasizza kati omugole w'oluseke n'omugamba koddi owere n'omugobota nga wasonda musonde wamala mukuba luseke kakati kyobola abakazi babatyoboola omukazi gw'omaze okukubira oluseke okola embaga anaafumba ddi abakimanyi nti wamala kusabiriza n'ompasa tomanyiira ndi musonde sobola okgenda oba okuwaako omulala kakati n'okuwasa ng'oli amaze kuba luseke oba toyala ku buko ensonga ya Genevieve tegeerekese olunaku olwali mbadde balabi balungi tubeebaza kubeera nga mutwekuumiddeko musigale nga mulaba musharinge mukomentinge likinga video esobola okubeera nga ekola ki ng'eyeyongerayo ku muntu omulala Geno mbadde nsaba osibule ku batulaba abatulaba mwenna mbasibuddeko ne bagamba nti mbaagala nnyo mubeere bulungi mwera